Okwekalakaasa mu kitundu eky'e Kawempe kweyongeredde ddala era nga amagye ne poliisi embeera nga woolabira ddala awo. Abakulu bagobye kkanso Nalukoola, aba agenti bonna bawambiddwa, bakwatiddwa. Kale kwegamba obunkenke bw'amaanyi nnyo, amagye gagoba buli muntu, baagala kuleeta bululu butiikenge bwe baagala okuteeka mu kalulu, okuteeka mu bookisi ya kkanso okuteeka mu boxes za omukulu z'omukyala owa NRM. Naye nga baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti buli kimu ekigenda mu maaso tugenda kuba tukibawa, tugenda kuba tukibakolerera, naye kye tuyinza obategeeza abantu baffe nti abakulu bano baagala kulayiza muntu waabwe era bakoze buli kimu. Baleese amagye, baleese abapoliisi, baleese abakuba abantu emiggo, bakola buli kimu okulaba nga abakulu kanso Nalukoola tawangula kitundu eky'e Kawempe. Baagala kuswaza National Platform nti Kawembu tekyalina buwagizi era by-election zonna eziriwo Museveni yawangudde. Kyova olaba nga amagye gagenda mu maaso n'okwerigisa. Naye kye tuyinza obagamba mmwe mwenna abali emabega wa kino ekintu nti byonna mubikola but akadde kaba kadde. Kye tuyinza obategeeza nti byonna bikoleddwa naye abantu b'e Kawempe bamanyi kye baagala. Kawempe si ya NRM, Kawempe si ya Museveni, banange mutuleke, banange bantu mmwe tubugenda obategeeza nti mutuleke, muleke abantu bakole ekituufu kye balina okukola, muleke abantu bakole ekituufu kye tulina okukola, tulabe nga tutambuza omulimu nga gwino otambula. Abantu tebavaawo, amagye gagezaako bakuba naye abantu bagaanye okusiguka. Nze kye nnyinza obagamba nti buli kimu tukiraba. Kugambye olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 13 Ogwokusatu 2025 tetugenda kukkiriza muntu wa NRM kubba kalulu ka Nalukoola. Byonna ebigenze mu maaso olwaleero mbirabe naye nze ŋŋenda kikubuulira lwaki tetugenda bakkiriza kubba kano akalulu era tugenda kukabalemesa okukabba. Buli kimu nkiraba ekigenze mu maaso olwaleero, naye njagala okusooka okutumirako Omunnayuganda yenna gwe tubadde naye nga tukanoonya tuwenjezza akalulu ka Nalukoola paka kukiraba nga 95% bonna kati balonzi ba Nalukoola era balonzi ba nkyukakyuka, balonzi ba NUP. Tukanoonyezza ne tukanoonya era ogwo omulimu guwedde. Nze bulijjo kwe ndi ku live nga mbaweereza nga mbajjonkera kuva ssaawa nga 6 paka eyo gye buzibira nga tubajjonkera, oba mukitegeera. Kaakati omulimu gwe tusigazza ogusooka gwa Kakuuma, ogwokubiri nagwo gwa Kakuuma, n'ogwokusatu gwa Kakuuma, ogwokuna gwa Kalwanirira nga bakakuttemu. Kati nkugambye ebigenze mu maaso olwaleero mbitegedde. Leader of Opposition Joel Ssennyonyi ne SG bwe bagenze yenna mmere mu nnyumba, abasajja gye babadde batiikingira obululu nga babbira wa NRM, ebituuse osigenda bibabuulira kuba byonna mubitegedde. Yadde nga SG waffe bamukubye okumutwe ne bamukuba kibbakyuni, Leader of Opposition emmotoka ne bagikuba ne bagiyiwa, yadde nga abakuumi be badde bali awo nga balaba. Ekyo tekinneewunyisizza kubanga ne baali batomera Franka Ssenteza nze naliwo era eyo emmotoka eri yasooka neeyita kweno abano abeeyita abakuuma pulezidenti constitution beemuwa, presidential candidate beemuwa, yabayitako awo n'egira n'etomera omwana n'ebayitako, babeeraawo nga batunula ne tubabuuza naye mwe basajja mmwe kiki kye muba mukola ddala, kati muba mukuuma ki? Okiraba kati ne bano aba Leader of Opposition oli eyabakuwa yabeera ne command, bo babeerawo okutunula babanga bifaananyi era wabagamba mu mukuba essasi nga bali kukuba gwe kennyini gwe bakuuma era abantu basobola okuzoganya nga bo bali awo bakulaba. Okiraba kati ekyo tekinneewunyisizza naye si kyekindeese. Ekindeese kiri nti tumaze okukonfaminga nti ebokisi ne bokisi zimaze okutiikingibwa. Ezimu bazitiikingira mu maka gaabwe ag'obwannannyini, endala bazitiikingira mu zi hotel, endala bazitiikingira mu zi godown eyo mu safe house batiikinze. Era gye mpitidde nga abantu abamu bali mu kuggwaamu amaanyi kati bazitiikinze. Toggwaamu maanyi muganda wange, era naawe kanso Nalukoola nkimanyi obimanyi, toggwaamu maanyi. SG toggwaamu maanyi, pulezidenti wange toggwaamu maanyi, Leader of Opposition toggwaamu maanyi, naawe omulonzi wenna ow'e Kawempe North toggwaamu maanyi olw'ensonga ebokisi zo bazitiikinze. Naye ffe buvunaanyizibwa bwaffe okubalemesa. Gwe teeka wali amaaso go ku polling station, ffe tukuumya akalulu, teeka wali maaso go ku polling station awo wokka woba ogateeka.
nkimanyi ezo emmotoka eziba zisimbye ku polling station ezimu eza gavumenti ez'ebitongole n'ez'obwannannyini ezo mwe bagenda okuleetera ebokisi era mwe zijjira ne bapaakinga awo. Kaakati gweolina kukeerawo ssaawa 11 ssaawa 12 okulonda kugenda okutandika nga weemuli nga mutunuulira wali bokisi mwe basuula wabadde wakalu nti wakalu nga mutandika okusuula. Weetegereze buli muntu asuula akalulu bano abagenda okujja nga babupakidde eno ziri emmotoka ezibeera wali ze ziba nabo batoolayo n'abuteeka mu nsawo ye neyefuula anyumyako n'abantu abalonzironzi abali awo kumbe mwe muli banne baabuwa babuteeke waneeno bagende babusuuleyo asuuleyo bungi. Ekisookera ddala akakodo ke baba balina okusookerako ddala kwe kulaba ng'okulonda kutandika olwedde wali we musuula mulimu obululu. Kati akugambye koyina osooka okulemesa nti okulonda kutandike ng'okiraba wali tewaliiwo obululu oba mukitegeera temuli kalulu n'akamu awo beera obalemesezza. Kati baba balina kutandika kubuwa bano abantu bababuleetera muneeno babaweera wali wabbalibbali oba mu nnyumba zino ezisemberedde polling station oli najja nabo kati naabo mubateekeko amaaso. Bwe tunaabateekako amaaso zino bokisi zigenda basala buno obululu bajja kudda babufumbisa emmere oba babukozesa eki bigenda basala. Polling agent olina okwegeneza ne ku dyala foomu eno tesigala space neyo tesigala space kuba obululu obadde 1,000 bajja kunyigawo wano bufuuke 1,000. Kati ekyo nakyo kaso okyegendereza ebyo ne tubyegendereza ku polling station ne bitatuukawo kuba naffe security agencies zonna bazideployings abali mu leeya n'abali mu uniform Kawempe North naye naffe tugenda kwedeployinga okitegeera ate mu bungi. Kati awo bwe tukiremesa ku polling agent olwo tuba tugenze wali eri ku ttale center we babugattira ne basoma bino bageze basoma ebikyamu ffe tugenda kubeerawo ate era nja kubeerawo bulungi nnyo. Waliwo ne bulijjo embeera ku live Munnayuganda eyandabe nga neeyazika nnyo power bank naŋŋamba batokke kankugulirawo power bank wali mu kulonda akalulu okitegeera wali mu kulonda akalulu tovaako omuliro teguggwako era ino kati ŋŋenda kubeerawo nnyo ne bannange era tugenda kubeerawo tukakuume kuba kati gwe mulimu gwe tulina tetugenda bakkiriza ezo box bagenda siraana nazo tetugenda bakkiriza toggwamu maanyi mbu bazitiikinze pozi nga tukanaatulema kukuumira wali ate era twakugamba singa obba akalulu kaffe akeekawempe tujjawo okweyo entebe kati gye tukima kuba kala kirabika ejjoogo lisusse we lirina okukoma oba mukitegeera amannya n'eddoboozi batokke yenze munnamu. Bbiri okulonda kugenda okutandika nga weemuli nga mutunuulira wali bokisi mwe basuula wabadde wakalu nti wakalu nga mutandika okusuula. Weetegereze buli muntu asuula akalulu bano abagenda Nebya serious. Toda mukisigala nino kumuleka toda mukiriza. Jime sigala kuma. Mtu mwesi bado.
Bale nyamire ku kanso mwagala. Liberty, no. Uno. Tetwagala kukola gaali ekiseera si kyakiriza koko kansa ngambye muwe ebifaananyi mu bwangu emmotoka zibaggyeko namba plate ziizo mu maaso bazijja wano wetuli badde ku polling station amawulire getulinako agamu nti wano yeno polling station gye wano bazze n'obukonge nga baagala abantu balondere wano naye ng'ate tebalondera wano baleese baleete kyekyo kyenyinza okukutegeezaako gwe mulungi atulaba akaseera kano ssaawa yakutambula buli wamu kati temuvaako amaaso gammwe gababeere ku kamera temuvaako amaaso gababeere ku kamera buli kimu ekigenda mu maaso bwekito bwekiri gwe mulungi atulaba akaseera kano eyeekuumiddeko bwetyo eyo embeera eriwo okulaba nga embeera egenda bulungi maridadi saana kale amaaso tegabava ku kamera tutalaga wamu buli wonna tuli mu kutalaga buli wamu Manyi omuntu kuyimba seriasi